Yo, this is Rampantilla in the DJ. Entisa egenze maaso kubanga ate egwa ku luguudo lwa Entebbe Express Highway oluvannyuma lwa kabenje akatiddewo ab'emikwano basatu era nga bano baali bakava mu kabaga ka bridal shower era nga babadde n'omugole mwennyine abadde asuubirwa okubanga ate akubwa ekidaala mu wiiki ng'emu okuva kati wabula nga bo basatu bafiiriddewo ate ng'omu kigambibwa nti agenda maaso okubanga ate ajjanjabwako wali eri mu intensive care unit yeetaaga ssala zammwe mbanirizaako abalungi abagalwa bampuliriza ku Fifi the News ankangamba nti mukola kyama nyonyiddira kubanga ate mugyeko middeko n'embebazaako gyonna gye mutusizaako enkalo olunaku lwaliro emmotoka bwe babadde batambulira bwetyo bwe yafaananye so nga ate yo poliisi egenze mu maaso okubanga ate ebaako abakulu beegombamu obwala mu bitundu ebyawo ekajjansi yes kigambibwa nti ababiri bano bakwatiddwa lubona nga bagenda maaso okubanga ate bakuba amayinja ku mmotoka y'omutambuze abadde yeeyambisa oluguudo lwa Entebbe Express ate nga wetuvuddewo akabenjedde kabusa kagenze mu maaso okubanga ate kagwa mu bitundu ebye Chiampsi Katogo wali eri mu district ey'e Nakasongola era ng'emmotoka ekika kya Toyota yagenze maaso okubanga ate etumeragana n'emmotoka ekika kya bus eya Link era ng'abantu bangi abagenze maaso okubanga ate bava mu bulamu bw'ensi eno so nga ate n'abalala bwe batyo bagendedde ku bisago ate ye omukulu amanyiddwa nga Katolo Bwama wenjogera essaawa eno ali mu ggwanga erya Take oluvannyuma lw'ekimbe kyagenze maaso okubanga ate kimubala embirizi era nga apoocha yes ali eyo yeetaaga ssala zammwe ate ye omukulu amanyiddwa nga Katongole Omutongole yes essaawa eno yali mu katu oluvannyuma lw'okufiirwako omwana we era ng'omwana oyo yafa ku weekend awo omwana ono abadde alina emyezi 3 wabula nga kigambibwa nti yali yakeberebwa n'asangibwa nga yazaalibwa n'obulwadde obutayinza kubanga buwono obaolyawo era nga kigambibwa nti okuva lwe yazaalibwa taata ne maama abadde bagenda maaso okubanga ate bawaayo obujjanjabi obutaliiko kkomo okitegeera wabula nga kigambibwa nti omwana ono mwe yafiiridde mu ddwaliro gye bagenda maaso okubanga ate babanja ensimbi eziwererako ddala ate nga n'omukulu abadde agenda maaso okubanga ate mbu yeewolako ku nsimbi okuva mu bantu asobola okulaba nga ajjanjaba omwana we awone era nga wenjogera kigambibwa nti alina amabanja agawererako ddala miliyoni 10 ez'Uganda agamutuddemu Mungu aberenga ate akugumya agattako n'okubanga ate akutemere kubo osobola okubanga ate ovunuka ekyo kyolimu munange ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Julius Mande ngono abadde musomesa ku Greenstone Primary School yes yagambibwa okuba nti yasse omwana we ow'emyezi 8 bw'atyo omulamu n'agenda maaso okubanga ate agusuula mu mugga kigambibwa nti omukulu ono yafunyeemu obutakkaanya ne mukyala we olw'obusungu obungi yagenze maaso okubanga ate atema omwana n'amuzinga mu biveera yoga amusudde mu mugga era nga poliisi egenze maaso okubanga ate ekulemberwamu ye mwennyini kabwejumbira n'abeera nga ate abatwala ku mugogo gye yasudde omulambo gw'omwana bwe batyo bagenda maaso okubanga ate bagujjayo ebintu byo bizibu oli agenda maaso kubanga alwana kuzza bulamu bwa mwana we ate ono ye ajjawo bujja naye nga wotuvuddewo okuddako eno mu district ey'Entungamo yesa omukyala Namwandu agenze maaso kubanga ate ava mu mbeera ku maziika ga bba n'atimpula Reverend abadde agenda maaso kubanga ate akola ogw'okusabisa ku mukolo guno ogw'okusiibula bba era nga entabo kwevudde kwe kubanga Reverend ono agenze maaso kubanga ate akoona ku nsonga y'abakyala abatulugunya abaami baabwe ne kibaviirako kubanga ate bava mbulamu bw'ensi eno yes era nga ye Namwandu kigambibwa nti awulidde nga akwatiddwako olw'ensonga nti bba abadde agenda maaso kubanga ate amutulugunya okitegeera Namwandu yabadde atulugunya bba ng'amumma emmere ng'amukuba ng'amukwegambu ng'amukola ebintu byonna ebitasaana weewaawo ye Reverend olukyogeddeko Namwandu awulidde nga bakoze ki bamukutte mu liiso kwe kukwata ekiti bw'ati agende maaso kubanga ate amwetimpulira wamaggwe ate ng'eyo tuvuddeyo okuddako esaidi eno mu ggwanga erya Sudan yes bo bazima okubanga ate beekalakasa era nga bano bagenda maaso okubanga bawakanya obukulembeze bw'amagye bannansi bagamba nti amagye gaddize abantu ba bulijjo obuyinza yes era nga bagamba nti ebintu bigenze maaso okubanga ate byekanama ebbeeyi buli kimu kyonoonese era nga kino bakisimba ku ssire ly'okuba nti bannamagye tebamanyi kikyakola ne bagenda maaso okubanga bategeeza nti si baakuva ku nguudo okutuusa nga amagye gakutta obuyinza ne gaba nga ate gabuddiza abantu ba bulijjo kinajjukira nti abantu bano bagenda maaso
kubanga ate beekalakasa olw'ebbeeyi y'omugaati okubanga ate erinnya mu nsi yaabwe era nga ye omukulembeze yaliko amanyiddwa nga Bashir bw'atyo yagenda maaso okubanga ate atwalibwa biwala ttaka naye nga wenjogera essaawa eno ebbeeyi yazeeyo okubanga ate yeekanama. Ekiri mu ggwanga essaawa eno ly'ebbula ly'amazzi erikutte akati wansi ne waggulu naye ng'ate bwe tuddako ku sayidi eya Mubende awolengera amazzi bwe gatyo gaali gafaanana aba National Water and Sewerage Corporation nga bebagajja okubanga ate bagasappulayinga bannamubende wabula ng'ate essaawa eno waafuukayo wati nga wolengera waakala bwe kala era nga nabo bali eyo bagenda maaso okubanga ate balaajana olw'ebbula ly'amazzi erigenze maaso okubanga ate lyerisankuli ate n'essaawa eno yo poliisi egenze maaso okubanga ate etegeeza abatuuze b'eryantonde okubanga ate munange beesunako olw'ensonga nti poliisi eyimbudde omwavu n'omumpi okubanga bakuuma bannalyantonde era ng'entabwe kwevudde kwe kubanga munange abantu abatategerekeka bagenda maaso okubanga basalako ebitundu byeyo ne bagenda maaso okubanga ate batandika okussa ensolo zaabwe okusingira ddala ente. Kaakati no bano bategeezezza nti abakuumi bano ba poliisi zino tezigenda kubanga ate zivaamu okutuusa nga bagenze maaso okubanga bakwata abakola ebikolebero ebyo okutuusa okubamalamu. Ate bo abafere ab'esitudde ne bagenda mu Centenary Bank okutwalayo ebicupuli mwanattu ana gaabwe gagenze maaso okubanga ate gaggwayo era nga bano bagombeddwamu obuwala ne bagenda maaso okubanga ate baswazibwa misana tukutuku ngenda kubanga ate mbakutusaako nkutuseeko n'omukolo ogwagenze maaso okubanga ate gwonooneka olwa namutiku w'enkuba yagenze maaso okubanga ate afudde mba. Wanzi bako kisajja gwe rino kuba nguba wanzi bako yole bili musawa kuba ofunye nnyo ofunye bikondo sabiwa atusagala kwekayira no you need to Waini awatetainza butagenda kansala osaze wabalonze enkuba etutwale wewe nkoba imwe abantu baidinda iganga bojiri mbaretoro komole nebitonde biriranyewo kambandule clouds one disco ngeno nempyaka aidio kumenediriwo bali nebyuma ebirikomole mbenga byatusibwa kuva mu wanga eri America bali ni ba DJ bakugo abatendekebwa mukugo DJ Farouk okuva mu Los Angeles California United States of America bali nemizindalo ejikuba jasanikira chalo chona okwoza nebitala ne disco lights edimulisa wabona buli kimwe ekikweto loide olina mukolo gwa kwandula mbaga mazalibwa oba baby shower olina political rallies street bash byonna obikwasagania batukire ku namba yaibwe yesimu ngobita manager Faizo 0772 ana 09 oba yogera ne kabwe jumbira nkobo mu bede mwene DJ Farouk ngobita ku WhatsApp plus ndala musanvina musanvibiri itanibiri inaibiri musanvisatu toikiriza kyalo kugeya mukolo gwo Yomuyembi amanyiddwa nga Ziza Bafana yesa weekend yamusanga mbitundu ebyekabale gyagenda okubanga ate akooka ya wabula nga ate omukrono oluvannyuma lw'okukooka mu kifo ekimu yagenze maaso okubanga ate akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi era ngono yagiddwayo ku bonda ekyamukwasiza si kirala yesi bannannyini kifo babadde bamuvunaana okubanga munnange baamuyita nga tetunaba kubanga ate tugenda mu lockdown ne bamusasula akasimbi ng'alina okubanga ate ayimba omukulu n'akola kinabakuba endobo n'atalekako nabo ne bamussa akasiriso so
this time round we yagenzeyo olwamaze okuyimba bulungi nnyo bwate n'abeera nga ate akwatibwa nga talina musango na gwakoze essaawa eyo naye bwe nkugambira nti omusango teguvunda bo bamukutte nga bamukwatira giri emisango emikadde naye nga munange Mungu yagenze maaso kuba nga ate amutaasa n'abanga ensonga ezo akola ki azisotinga bulungi nnyo nnyini ddala ate okuta ku mukulu amanyiddwa nga DJ Masi yes naye bw'atyo yagenze maaso okusanga embeera enzibu ddala mu bitundu eby'embarara oluvannyuma lw'okubanga yabadde alina okukubayo enguliko naye ba DJ b'okukyalo bagenze maaso okuba nga ate bamukyankalanya ne bamutataganyiza ebyuma nga batidde omukulu ava mu kibuga Kampala nga balowooza oba oliawo akalimi yandika kolaki yandikatwala era nga omukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga yagenze maaso okuba nga ate annyonnyola ku mbeera eno n'ategeeza nti abasinga obungi bakyankalanya ebyuma oluusi ne babiwamu n'amazzi sinakindi ne waya ne bazikutulya ddala olw'okutya okuba nga ate bafiirwa obulimu bwabwe oba olw'okutya omuziki bano gwe bayinza okuba nga ate bakuba bannakyalo ate oba oliawo ne bakola ki ne basiimibwa naye ng'embeera eyo yamaze nagenda maaso okuba nga ate agivunuka ate ye mukyala Binzeeba Omubwate yes gye buvudde kawo yagenze maaso okuba nga ate asisinkana embeera enzibu ddala social media yonna nemwetikka era nga ddakiika wayisembale ne batutegeeza nti ku Spark TV naye si wakubanga ate akomawo ku live waya omukyalo oyo munange jukira nti omukyala gwe yali akola naye amanyiddwa nga Gabby Ntate bw'atyo naye yagenda maaso okubanga ate alekulira gye buvudde kawo ebbanga sidde nnyo kaakati no naye yamazeemu omusubi wabula nga batutegeezezza nti replacement ye yatuuse dda era nga yoyo omukyala gw'okubako amaaso mu kadaali yagenda okuba nga ate adda mu kifo ky'omukyala oyo amanyiddwa nga Precious Remmie so wakubanga akola n'omukyala amanyiddwa nga Flavia Mawaji yagenda maaso okuba nga ate adda mu bigere by'omukyala oyo amanyiddwa nga Gabby Ntate ate nga ye omukyala ye omukulu amanyiddwa nga Edlisa Musuza muyite Ed Kenzo yagenze dda maaso okuba nga ate ayongera okuwanika kye bayite bango omukulu ono yalondeddwa okuba nga ate aperforminga ku Afro Nation Music Festival egenda okuba nga ate ebeerawo awo mu Puerto Rico jukira nti eno festival yekyasingidde ddala okubeera ennene mu nsi yonna era nga bagamba nti egenda maaso okuba nga ate etwala ennaku eziwerako zinda basatu so nga ate ye Ed Kenzo wakuba nga ate aperforminga ku nnaku olunasookera ddala ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogujja era nga festival eno yakuggwa ennaku z'omwezi nga 26 bagamba nti wajja kubayo abantu bangi nga Burna Boy Binman Kofi bonna bajja kuba nga ate bali eyo naye nga bagamba nti mu East Africa omukulu oyo yekka yalondeddwa okuba nga ate munange asansabala abantu omuziki ku festival eyo Yomukulu amanyiddwa nga Palaso yes bw'atyo naye yavudde n'agenda maaso kubanga ate ategeeza ababivulu promoters bonna nti bagende gyali nga bakimanyi nti basobola emiliyoni 8 n'okudda waggulu ngwazunga n'obusente obukka wansi wa miliyoni 8 tomutagalirako. Palaso agamba nti akoze kinene nnyo kubanga ate ainvestinga mu music we okutuusa waali kati so si wakisi walayise era nga yategeezeza nti kuye obona busente butono nnyo bwagenze maaso kubanga ate abasaba bw'obanga oli ayo ng'oli promoter. Palaso yagenze maaso kubanga atakola ki abategeeza bw'atyo atengayo omukyala amanyiddwa nga Carol Kasita naye yalabikiddeko mu interview emu ng'agenda maaso kubanga ate awanika ebbango n'abategeeza nga bwali female artist akyasinzizza kye bayita stage performance agamba nti bashiba bonna abo akina Cinderella baby tewali amuwunyamu wadde yesa awo nno we tuli ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate atutegeeza nti kola by'okola ng'okimanyi nti abantu b'okola nabo ku mulimu si buli omu nti mukwano gwo abali ekibaleetawo okukola bukozi mirimu na kugenda naye abamugenda mufune mulooza nti mikwano gyammwe ne mubeekubako ne mubanyumiza bino ne mubanyumiza biri oluusi ne bitakoze ki ne bitasaanidde naye ng'alina omukulu amanyiddwa nga Bruno K bategeezezza nti kasita obasanga ku university emanyiddwa nga Victoria University akabuuza ojjako bujja yes bategeezezza mbu bajja kuba bafuuse bayizi naye nga mu byonna kyenyinza okuba nga ate ntegeera bandi banga bakufuuka ba brand ambassadors aba university you never know naye nga ate ye omukyala amanyiddwa nga Grace Kana naye ali eno essanyu lyalina lyamwokiwagonja nti munnange omwana gwe yazaala atandise okuba nga akola ki azza ebibala naye pampa yagenze maaso okuba nga ate mugatta ku mugendo ewezezza nno buli nakawere so naawe bwoli sukuma tugende mu maaso kubanga ate tufuna obwa ambassador ngera kubanga ate mbateera wana abalungi abagarwa nyongera kubanga mbasabira Mungu abakuume yonna gye muli tuddemu kubanga ate tulabagana mu mawulire ag'ekiro mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba.